nga Kibalama bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga Kanata Muhammad bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga babatwala tulaba nga kamera kweziri. Ne tugenda ku poliisi ne bagamba tebabalina n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Olunaku lwa leero oyo maama n'omukyala balina omwana waabwe, omwami we gwe bayita Sebudde Kasimu, yabuzibwawo wamu ne Edi Mutwe, taddangamu kumanyikako mayitire. Abemulabye gwe mulabye ye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najib, bambuzaawo wamu ne Edi Mutwe, taddangamu kulabika. Edi Mutwe, poliisi n'amagye bavayo ne bamwegaana, tebamuyina, tebamanyi gy'ali. Openly lunaku lumu, naku bbiri, naku ssatu, naku nnya, paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala okw'ekika ekyawaggulu, mu kusosola, mu kuvvoola, mu kutyoboola okw'ekika ekyawaggulu, n'agamba temutawaana, Edi Mutwe nze mwina ali mu besimenti yange, ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Edi Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole, mukozesa nga punching bag, nesigenda muta okujjako nga maze omulaawa n'ebirala. Basebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira, abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba, abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba, eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi, era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Edi Mutwe, kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Edi Mutwe tajja muta. Era ne bwe baabuzza abapoliisi ne bagamba mukama waffe yavuddeyo n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X oba Twitter, so tetulina kitwongerako. Yeeyo Uganda gye tulimu basebo ne bannyabo. So buli bwe tujja ne twogera ku nsonga zino, twogera ku bantu abaabuzibwawo. Nze kennyini ono Honorable Zaake gwe mulaba, abo bajja mu Shigi Kavuma n'abalala bangi baali bawambiddwako. Oyo Nyanzi twali tuwambiddwako ne tutulugunyizibwa ne tukubibwa, nze akawanga kange baakateekako cracks bbiri n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nakati bwe tutyo bwe tuli basebo ne bannyabo. Bwe twogerera Edi Mutwe ali mu kufa mpola. Sandyagadde bagamba kino ne basebo ne bannyabo, singa Edi tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. So bwe tusitula amaloboozi gaffe, kyetwogerako kyekino ekiba kimudde n'amaaso. Edi Mutwe yatulugunyizibwa. Muhoozi n'akuba ekifaananyi kya Edi Mutwe ng'ali bwereere n'akiteeka ku mutimbagano, buli omu n'akiraba nga mwe muli n'abaana be abato naddala ab'obuwala. Kansoma Gerani abadde decent, ebimu abadde abikomako, ne ku ngeri gye yanyinyonnyodde Edi Mutwe embeera gy'alimu. Nandigambye tumusabire, naye okusaba tekumala, tumulwanyire. Bino byonna Muhoozi byakola, abikola okulaga obukyayi,
obusosoze ate ekyennaku alikola mu linnya ly'Abaganda baffe Abanyankole. Buli kyakola akikola mu linnya ly'abannaffe Abanyankole. Ensonga lwaki nze wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region Yankole region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the rest of Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, as a nation, as a generation, we must not be driven to that nonsense. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Atimanyi talina buwagizi. Kati ayagala kumakinga sure are going down ne Uganda, but most importantly are going down ne Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and misrule and dictatorship and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, nekino kankibagambe batwikiriza tewali asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not whites doing all the brutality. They used locals.